Obulamu si bubi. Si bubi kati. Desi banga lyenkola ki? Lyembala. Kwa mu ddwaliro bansibula ne bangamba siddayo okuddayo nti ngenda kuzaala. Embeera kati si mbi naye kale ekyamutadde ku pressure nandiroodi. Wakati abanja emyezi egi guno we guggwako tuba tuwezezza emyezi 3. Kubeera olumu era akagala agamba tekakoze kati ng'enkuba ennaku zino engeri gyetonya. Wiiki eyo abadde yalwalamu ng'amaze ennaku takola. Kati nga kalya era emmere gye nagula gye tulyako. Okusindika banga nja sobola naye banga ngezeeko ebintu ebirala katwala n'omukyala. Ogezaako ebintu ebirala biti? Yandagiriddeko butto naye omukozesa. Omukozesa otya? Era omukozesa musiiga wansi okusobola okukola ki? Mwana afune waseerera gwe toseerera bulungi. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku simu noti 7 noti 6 9 7 oba noti 7 8 29 52 Kale nze Sonko Muhammad omukutu gutandika tusinzira okubanga tukuweereza muli mutya. Tubebazaako mwenna gye musinzira okubanga mutulaba. Twongera obajjukiza ntukola airport pickups. Tubasaba mutambule naffe bw'oba okomawo wano mu Uganda bookinga ng'obudde bukyali tukulinda ku kisaawe Entebbe ne tutambula naawe okuva ku kisaawe paka ewaka ewammwe wonna woogenda. Ababadde mutugoberera mulabyeko how we do these things. Okitegeera tukikola mu ngeri ya mirundi 2 oba 3. Osobola okujja n'ogamba Sonko nyabba nyumiza ku mboozi n'ogitunyumiza mu kamera nga bwe tugenda ewammwe. Oba osobola ogamba neetaaga obba nyumiza emboozi ne seetaaga kunyumya mboozi ng'abantu bandaba. Munkweka embeere mu audio naye mbawo emboozi. Okitegedde bulungi nnyo. Oba osobola ogamba sibyagala temuntawaanirako. Munvuge muntwale wange mbasasudde kiggwe. Naye mujjukira nti weetaaga obookinga ng'obudde bukyali obookinga nga wabulayo kaakabanga. Okitegeera abamu manyi okubanguyiza ne nkugamba bookinga tugeze obuzayo emyezi 2 oba 3 okudda. Tugeze sente zitemetemu emirundi ng'esatu naye nga leero weerezaako sente bwe ziti wanaayitawo ebbanga ng'oweerezaako endala ne lwolidde endala ojje nazo. Oba osobola oziweereza olumu oba okukwata half of the money n'osasulako endala n'oba ng'ojja nazo ntizivunira ku kisaawe. Zesu gendeka. Nze Sonko Muhammad tulina Nankabirwa wano naye twongera obajjukiza ba Betty's Touch and Beauty Studio ku nsonga y'okunyirira. Bamulembe nnyo makeup w'omulembe kusiteringa nviiri basangibwa bulobaawo n'ayagala okuyiga tukoneko tukole ffenna. Osibye otya Nankabirwa leero? Sibya bulungi. Tozimwe. Nkulaba akanyiriro at least olaga nti siggo walu yali akaaba ennyamaziga. Ngezaako. Ojja kuba kiriya. Kyokolo ojja kunyongeza ku ddoboozi. Bannange we tuli waliwo ebireekaana ebikola bitya ne tutambule ne sound gye tulina tujja bbanga tukwatagana mpola mpola. Tuzze okulambula kuba tuta akabanga. Tetuli mu weeks nga 3 kumpi ku mwezi bukyanga tusembayo kulaba wanene. Ziri weeks nga 3. Obulamu buli butya. Twasembayo kuba naawe tugenzeko mu ddwaliro bakoze sikaani ovaamu amazzi eno wansi mangi ate ng'okuzaala tekunnaba kubanga kutuuka obulumi bwali bungi. Emboozi ntugirabanga bwe yatambula yonna ng'okola nga tokyakola. Katwagala okuddamu okulambulako n'abantu abakugoberera balabe oli mu mbeera ki era ddala oli biki. Okitegedde kati sooka ogezeeko tunyona but before that mukwano gwo gyali omwami sweetheart. Oya essaawa zino akyakola. Akyakola wali mu katala kyatambuliza ku bantu. Akyatambula. Tukoze bwe muminsinga n'abanga taliwo leero tukimanyi tujja koma very soon. Anti kati ebyembi kale kimukozesa ebyo nandiroodi. Kuba ne leero luno akubye essimu nga nze agiina. N'agamba ayongeddemuuko omutwalo. N'agamba ayongeddemuuko omutwalo. Lulimbadde ennyumba nga ya sente mmeka? Olebadde nga ya 6. Kati tulina sasula 7.
Okay. Kale tulina Nankabirwa tugeza kulaba nyumyamuko. Chichi mwenda bagenze mugende ka. Waliwo n'abaana bakutawanya wano. Bagenze nyumba bagyongezamu zonna oba. Kale ene esooka gye tulimu. Waliwo ajagala. Kati eri endala etuddirira gye tulina okuddamu. Kiba atugambye atukoze eki atwongezaamu. Olw'ensonga nti mulimu eno temugivuddeemu. Eri yabaddemu abagamba okuddamu eno egisingako obulungiku. Eno nga bw'oziraba eruumu ebbiri. Kati eri enneneko kweno. Mugenda kudda mu ngazi. Tugenda kuddamu eri engazi kuba eno agambye bagitutte. Gye mulimu gye baatutte? Gye tulimu. Ennyumba bagitwala batya ng'ate muli already? Sijja kulimba Sonko. Badde baba banjayuko emyezi naye. Kuba kati mbadde ndinaawe waliwo abazze n'agamba kanjirabeko munda n'abikula kateni n'agiraba. Ajagala n'agiraba naye nga muli n'ebintu bikyalimu. Era. Ye Uganda ye Kampala bwe bitu bwe bitambula. Okay. Kati oli otya sogezeko tusigira mu kafaananyi oli otya obulamu butambula butya? Wenna nga wetonnyonnyola then tuwulire. Obulamu si bubi. Si bubi kati. Just banga lyenkola ki? Lyembala. Kwa mu ddwaliro bansiibula ne baŋŋamba siddayo okuddayo nti ŋŋenda kuzaala. Ddwaliro litya? Lye baakusiibula? Bali bakuwa ekitanda? Yumeeya. Bangamba siddayo kale okunywerayo. Kati yumeeya okolayo kiziti buli omu yumeeya agimanyi. Badde nywerayo ddagala. Kati bangambe lunanuma ngende naggulu. So oluddiramu kuluma olina kubanga ogenze mu kuzaala. Kuba butubala abale banga tugamba Desemba wuuna asembere bakugamba ennaku z'omwezi nga mmeka Desemba? 12. So leero ziri ennaku z'omwezi tulimu 20 mu mmeka leero? 28? 27. So ebbanga liweddeyo. Okay. So oluddamu okuluma obugenda bugenze mu kuzaala. Naye owulira otya? Waliwo nti nga bwe wali olira olisiiga ekifaananyi nakati bw'oli abantu beetaaga okumanya. Oli nali bwe nti nali mbamwazi nali muwa bwe nti kati ndi bwe nti. Ne kati si wabi. Ati nnyonnyola. Natereera kale. Watereera ki? Amazzi sikyagawulira. Oba n'ekyali kisimba. Olumu kisimba naye kati olumu tekyakola ki? Tekikyasimbirako ddala. Wafuna ku mbwa ze wakozesaako? Emmumbu era zo nzikozesa. Yo kubeera wavaawo. Nagenda omukazi nampa emmumbu 2 ku mutwalo. Kati nga nemba nga nzikozesaako mpola. Okwesa kali akasente ke twakuwako nozifuna? Ne bampa lumu emmumbu 2. Wana balabalamu ofuna emmumbu emu eyinza obutamala. Nengenda nenfuna emmumbu 2 omutwalo. Endala nemuwako n'atereza akagaali. Akagaali? Akagaali kabbaawo kali. Akagaali. Endala ne tugulamuko emmere. Bijanjalo biki? Bwe bityo. Okay, mwatetenkanya awo. Akasente akolwa abawagizi baffe abali wano kyemanyi beemanyi. Waliwo omukyala yatuweere waliwo omwami bamukyala yaweerezayo akasente. Emitwalo baje ali 7 naweza emitwalo mira gyali 10. So zibadde zituyambayambako kawo. In fact omukyala omu yatuweeza ko sente yakomawo ne wano mu Uganda. Lwabwe twafuna chance musinkanako okwo kumwebazaako. Okay, kati embeera kati biri biti ya general byonna n'ewaka n'omwami wo n'ebirala kiri kitiya. Manyi omwami abantu bamusiima nnyo engeri yakuyirawo omubiri twetaaga nnyo like. Olwale tumufunye tubuuliremu paka naye tunamufunye. Embeera kati simbi naye kale kyamutadde ku pressure Nandi Road. Wakati abanje emyezi egi guno eguggwako twatuwezezza emyezi 3. Kubeera olumera akagala agamba tekakoze kati ng'enkuba ennaku zinenge gyetonya. Wiiki abadde yalwalamu ng'amaze ennaku takola. Kati nga kalya era emmere gye nagula gye tulyako paka bwafunye amaanyi agaddamu okukola ki? Okugula mmere ki? Nagula akawunga n'ebijanja. Sente pasi zale emitwalo 5 zetwakubwako. Nozetenkanya? Netetenkanya. Akawunga kali ku sente mmeka ennaku zino ogira kilo nga mmeka? Nagula kilo nga 3. Nengulayo ko ebijanja kilo 2. Ne kati nkyabiri nandyako mpola. Olijako kyenkana ki? Kota mugiryamu ennaku nga 4. Tuli babiri. Bwe ngamba nti nfumbye bizimba. Bwe ngamba nti mpimyeko akagira singolaba akagira saakatono. Bizimba nnaku 2 tulisobodde birya.
Okay, tulina Nankabirwa wano mumanyi bulungi nnyo. Nankabirwa alina olubuto ate Nankabirwa wangala n'akawuka akaleeta endwadde eya mukenenya. Naye obulamu bwe buli butambula mpola mpola. Tunyumizaamuuko tuba tudde okujja mukulambulako naye bankola yaffe tujja tulambula ku bantu baffe be tubadde tukwasaganyizaako tulabe embeera ate eri etya naawe wali osobola obba nga ofuna ekifaananyi ekituufu nga bwe tuba tuyimiridde then naye tulabe tweyongerawa mu maaso. Okay, kati okuzaala opulaninze otya sooka otubuuliremu awo kuba ogambye kati olukulumira oyinza n'olukuluma okwosa enkya oyinza okulumira kuza omwezi nga 2 ne bagamba nti kati akaana kaako kasindisa omutwe okutukufulumye omwami akulabako bw'ati kati opulaninze otya? Nina byengenda okukozesa bimala just kale okufunako bag enneneko byengamba nti mpakingamu yekyannemye poziko nesuuka zebakozesa ng'omalizo zaala okubika nze jjukira baba balina kumbikiramu n'omwana empewo eri obutagikola ki kati ebyo byembuzaayo kumpi. Okay, senga amabirizi omuwulizaako wabula ndudde senga amabirizi because senga amabirizi yalina package yo lwakuba nze alina omu updating oluusi mubanga temuwuliziganyiza bulungi ngenda bbanga mukoonako senga w'abasereebu waliwo senga waffe bannanga awo senga amabirizi asangibwe mulagaawo ku nsonga y'ebyomu kisenge biringa mubimanyi bulungi nnyo osobola obbanga nammwe mumukoonako nange ngenda mukoonako tulaba ate tuyinza kukola tutyawo okuzaala so okuzaala weetegekedde naggulu ye weekumpi wano olina okugenda naggulu yeri okumpi. Kati antinento batunyonyodde batya onaasobola okusindika pressure tebyaddemu byakulongosanga luli banyonyodde batya abasawo kubanza awo nsinga okweraliikirira awo nobanga pressure eri wansi bagambye eri nomo kati okusindika banga njasobola naye banga ngezeeko ebintu ebirala katwala n'omukyala ogezako ebintu ebirala biti yandagiriddeko obutto naye omukozesa otya era omukozesa omusiiga wansi okusobola okukola ki mwana afune waserera gwe toserera bulungi nze simanyi ng'osanyusa ennyako nga bwenkozesa emumbwa bwenkozesa ne butto. Emumbo olina ginywa yo baba gisiiga ku lubuto mumbo anywako nesiigako ne ku lubuto nga wendugira wansi gye bayite emumbo emenya yo wedo girina so ne kabutto kaliwo nabanga okoze ne butto omubisi nga nkozesa mwana solo funa okuba bulungi nnyo wali katusabe Katonda this time round okuzaala kube nnomo kube bulungi baleme kulongoosa ate bulongoosa nga mundi guli gwasooka nawe ereme kutya kati abakyala batetugamba mutambule tambula omwana kandi so on gwe bebagambye batya because luli obadde otambula ate ng'ofuna kukosebwa basawo bagambye batya about that nkadde nze oluusi nina omukyala gye ngenda gye nagula emmumbwa angamba mba sobodde tambula oba nti kale olugendo nabe ntambulako oba nengendako wali mu katale by saa 11 ez'okumakya empewo y'okumakya esobola okukola ki okunfuuwa kati kumpi kyenkola netutambula ku makya nnyene wali ababbi abateega abantu ate ne ba problem ati oluusi 11 ku 12 nga ngenda eringa adda mu katale nentambula paka gye kasembera kale akekireka eri paka ngeri kuleerwa eri oluguudo lusalira nemmala nenkomawo. Kirungi obanga towulira bubi nga n'obulamu bwe buli nga butambula ayinza okuba nga essanyu lyaffe so osanga nga Good Talent Family tugenda zaalayo omwana omulala nga tuli mu kazannyo mwalabako twaliko ne Nakafu paka lwe yazaala kyonna ne kitwagenda kusaidiza ye kakiri eyo munda eyo masuuliite eyo twalinayo era omuwala gwe baasobyako myaka 15 n'afuna olubuto lwakuba ate tetwazaala naye twasembayo kukola naye wayitawo wiiki ng'emu 2 n'azaala tetwaliyo but this time round eno tuli naye kyemanyi tuyinza okuba naye n'azaala omwana omulala. Nyongera okujjukiza ntukola airport pickup soba okoma wano mu Uganda nkusaba otambule naffe otambula naffe banga adonate automatically because tufisa amafuta agatuyamba kukola emboozi zifanaganako ng'eno gye ndi okukola obudde buno bwennyini so tambula naffe tujja kuba nga tutambuza akazannyo insha Allah taala. Betty's Touch and Beauty Studio bali buloba ku nsonga y'okunyirira bagala okuyiga makeup yagala omutimbira ku mukolo gwo ina video shooting yagala kustylinga nviiri bwe bityo Betty kwatagana naye ali buloba ku luguudo luyitamu Ludde Nsangi ojaba nkwatagana naye bulungi nnyo tubeere nga tekitusolo banga kitambuza ndi ne Mayra Angel wano ku kamera tuli wano mu bitundu by'ebbanda tuwayawayamuuko ne Nankabirwa tuzze okumulambulako tubeebaza mwenna abatukwasaganyizaako awo embeera etabusaawe
ne tumutwalako mu ddwaliro then ate oluvannyuma tubanga tetukomawo kakati tunyumyamuko naye tuyinza okuddamu okola program ddala nga tuliko n'omwami tulabe plan ki ebaire twagadde nnyo okutuukako ewali maama tunyumyemuko naye tulabe ekiri kitya baleme bitulekera because kata tugenda mu ddwaliro wagamba n'okumanya ali tamanyi tumanyi tugenda genda okuzaala nga amanya ebintu by'okuzaala si byankulwa nakafu tebyambeerera birungi nga teri muntu amuliko tewaliwo ki maama we yafa taata we tamanyi gyali baŋŋambye mulongoosa bagamba nze nsayininge ku bipapula naye nga omwana w'abandi bw'atava muleebe eno sonko nkoze ntya kati mami tukoze tutya okulumulaba mami nagezezaako essimu gye mmanyi omuntu amuli okumpi nakubye ku nnamba ya taata yaŋŋambye ekimu nti ye yazzeeyo kati ate ne obudde obugendayo kuba wawanvu wali omanyiiwo wali manyiiwo naye wawanvu takyajja mu katale walikola kawungeezi anti kati eri wabawala ate abaana ali ludda wewatu oba Thailand ogiwulira Thailand eriwa Thailand esaidi zeeyo Kiganda wakitundu bakita Thailand emmotoka ziyitayo ne zituukayo motoka ziyitayo ne zituukayo naye zina we zikoma waddako oba otambulawo boda yebeeyitawo oba ne boda teyitawo waliwo emutuuka nga muyina tambuza bigere Thailand wakitundu bakita Thailand naye nawulidde bye bali kumenya mayumba g'abantu ye yasavaivinze anti era wo yabadde yakasasulawo n'omwezi nga tegunnawera ne babagamba baveewo ne bamenya embooko neetabuka waggulu kati era alina bwe yafunye era awa era bali mubagamba balina omumenyawo iyo buli wadde abamenyawo lwaki tafunye walala we batali mu kumenya anti kati awo tetumanyi wa ssente tewali wajjukadde bakasasula eri enju ebali ennyumba ezalayisalisi zabasobola eyo kati awo okumufuna naye mwenyini agamba ali mu dduka tuba tulinafuna time tugendeyo ndowooza naye bwe tukomawo olweggulo nga tufunye piki endala tuba tusobola okugendayo I think notulako nituvuga eyaffe nitugenda kuba twagala nnyo tutuukako ewali maamawo this time tulina okumulaba kyonkubuulira tukoze tutya saala empenda zino tulabe nga tusobola otutuuka waali obanga omanyi waali tugende waka tuleme musanga busanze naye nga tugenzeyo akawungeezi bwe twasobodde era oba enkya tuyinza okugenda eri ewaka gye nsuubira nga si gyali mpozi nga tugenda wano baenda sookera no mu katoogo watera ofumbira kasooli waliwo waagirira afuma muto wange n'atambuza naye no seeno ku kkubo ate tukuwamu olwaleero osobola okuba ku simu ya taata n'amufuna n'omuwa programu n'otugamba kyemba ngenda okukola kati leero olweggulo tata wajja bazzeeyo mukubire ampe maama njogene maama kule programu nga yankya tugendeyo tumulabe kuba tukolagana nammwe eno aba mukyali bato myaka mwina abantu ababako n'obuvunaanyizibwa neleke tebatulabangako the way and it is unprofessional sometimes so tuikako gyali this time tugende mbyokuzaala nga lwoko ku muntu wa family baleme birekero no eka mulenzi oba kwaffe tuba n'ebirala ebyokukola tuyinza okutuuza tutambulamu tube nga tujja kukomawo bukomi luvannyuma oba okitegeera kati sokola program ne tube tusobola obba nga tugendayo otugambayo kaki tuzze kukyekingako obukyekezi otunyumizeemuko otugambayo kaki mapya akyagali eno sijja kulimba sirina nnyo mapya taata lubuto omutuufu wasembeyo koddi okwogerako naye agamba ki oba leero si Mande ndowooza ku Lwokusatu lwa wiiki ewedde naye nga ye ebintu byali mu kuŋŋamba yagala nzaala omwana ate mumuwe nannyini lubuto agamba atya nzaala omwana mumuwe koggwe kibadde kisoboka ate omuzaana omumuwa kivaako kyoba omumuwadde mwana wa musajja anti kati essaawa zino amundekedde n'ebintu byenyewe ebyokunyambako oba mu ddwaliro bawowa yagaanye oba oyagala onaakuliriza olubuto yemu osigale omwana omusigaze owange era naye mwatolimba ekintu ekyo nobeera n'obugwe nabanga takukonagatta ebintu tetubikola kizibu Nankabirwa bangamba oyagala ebintu ebyo bangamba omubiri guyo yabwe gute ebintu ebyo byetaganye nobanga teyi noleka buli saawa omugo gwa musaawa just kyakutaya yagamba yakulimba wangamba koera bino kubanga badde manyi nakyo kicontributinga mu kumenya so olobera n'omuntu ng'osiizeeko obuto onywedde emmumbwa n'ageza kumenya muwogo gumu bw'ati enkeera omwana
Okay, kati sigolina plan ki lwaki mweraba yalaze nakulaba justice muzaala omwana ompe tukoma ku simu ndwawo mulaba takuweerezayo kuwadde omutwalo yagamba zaala omwana omumpi ye kyayagala tona muzaala otyanga takuwadde ku support talina wadde n'ekimu kyali akuwadde wadde taata lubuto talina sente ze yali ampadde omuntu oyo oyinza kumuwa bubaka kyoba oyinza kumugamba kitaata yakufunisa olubuto tulu naye wali oyagala mwali munyumirwa n'ofuna olubuto n'ogamba olufunya accident bangi bakyogera lowooza accidentale weebityo naye oyinza kumugamba kyatokulaba ntalina kyakuwa n'ate ye omwana amwetaaga omumu kuba kitegeeza omwana amwagala anti ze mbasobola mumuwa ye waba amwagala naye mbasobola ate omwana yagambye ati yayagala muzaala omwana omundeetere gw'okole bibyo omutwalira aye wa bbanga ki teyanjawulidde ebbanga abula yangambye muzaala enkole ki olikuba mukubira akasimu oba obeerawo naakuba oluusi yakuba oluusi we ŋŋamba nti kino oba nkyetaaga omukubira n'agamba ye talina ssente n'amala n'ajjako essimu n'addamu okukubira n'agamba nze jasi kyenjagala njagala kimu mu mwana awo n'amala n'ajjako essimu kati oba ogenda mukolera ki kugamba yakuteresa omwana mu lubuto oluwo otuka akasero malolo tekisoboka mukwano gwo nakafu wangamba atera okujja n'akulambulako Somedyo nakafu nejjo yasanze ono mwami wo n'amubuuza mbu oyo yazaala kono lwaki obuuza mirundi mingi omubuuliriza nnyo nti yazaala naye nga ale tekisoboka tannazaala singa yazaala singa wamanyi kati kwegana ye abuliriza nnyo oba nzadde ye kyafa anti yagala alabe ku mwana wo nga naye owalaba kuwe mwali mwenna n'azaala nga era omuntu ayinza okwagaliza omuntu nti Bambi nange na bebi bami naye ayina bebi sonka ekitagenda soboka kyabalabi banansonyiwa sigenda kukkiriza muntu maze ebbanga tubale nti emyezi 4 soogera naye abantu bakwatagana nabo nze tebanjagala oba kitegeera mba siga kukkiriza muntu akwatagana abalabe bange tekujja gyendi nze mbadde manyi anytime soon tunamulaba ina jana akukyalya kondekolako ne programu ffenna nga muli mwena all program gitwakola nga tuli ffenna programu neeyiika abalabi baali beegoma nnyo okubalaba nga muli mwena babiri ne Nankabirwa ne ntulirako awo ne nakafumanya naye omwagenda ku graduation wangamba mwagenda mwena ogwe ne maama wo ne jjajja ne mumwekera ne bamutikira diguli ennene bweti so nali ndowooza tunaddamu banga osemberedde okuza ne muddamu ne musinkananga abantu like bwana basobodde okuba kala ayina omwana oba ne mudoli anakwerekerako like love oyo neebaawo nti tembeera mwena naye nga kitango anti kati ewali obuzibu obuno juzi lwe nasemba oyitayo ndowooza kati ntutte wiiki lwe nasemba oyitayo nga ngenze kulaba ku Joweeriya nagenda otuuka omukazi yasooka okuŋŋamba naŋŋamba naye mukwano gwo tayiga konze mukwano gwange ki naŋŋamba gwe oyina bameka ne mugamba nina abawala bangi benkola ki benjogera nabo naŋŋamba oli Lidiya ne mugamba ate abadde ki naŋŋamba azzeemu okwogera ayogera ne kali akawala konze kawala ki kogamba naŋŋamba eyali neiba wammwe mama Naaka nga gwagamba ne mugamba babeera bonna bakole ki babeere bonna sina kyengenda kukola ki mukolera nali ndi awo nga ntambula n'oli omukyala w'omuddala gwonnengedde naye gwe mbadde ntudde naye omukyala ayisaawo wabulwa omulala kati ngenda okuwulira mama Naaka nga amugamba akasiwuufu okalengera ko Lidiya kaliwa kaakali kajja n'akabuto neesirika ne neefuula omuki omusiru nze ne mbayitako ne ngenda ewa Joweeriya naye ye kuva olwo takyagala kwogera nange olwokuba mama Naaka yakola ki yakomawo akuba bana ebintu byamwe bya bigambo bingi kino kiva eno kino kiva eri kino kiva eno kino kiva eri kati so nakafu kuba bana yali mukwano gwa abantu bali babagadde online wamubeererawo nnyo era abantu bali basubira nti nawe naye ajja kukubeererawo like omubeere mwonna obulamu butambule naye ate ebintu biri matankane nga mpale z'aba 7 so
kitegeeza kyembadde nze ndowooza nti ajja n'akukyalira kuba emabegako waŋŋambako nti ajja n'akukyalirako n'akimako ne ku ddagala ly'omwana tayingira mu nju ye akoma ku mulyango oyinza obba naye tomugambye nti oyinza omugamba nti yingira nagamba sigenda yingira sigenda tuula naye nga zaakulabye n'agenda oluusi aba alina byakimye oba kunona gundi za mwana septrini aweeko omwana nga byakimye si byangu tujja genda tumukyalireko binevano naye mbadde ndowooza nti at least enkolagana eri yaddawo ku ebintu bitambula mpola mpola naye ate kyenyamiza okuba nti like tenaba kubanga eddawo bulungi nnyo kale otugambayo kaki then tutere tukuleke tukusibula olunaku olwaleero then otutrakingira emami tujje twogereko naye tugambayo kaki aba ekyo bagamba simanyi lwaki tomanyi gwe wenna Nankabirwa omulamba honorable Dendo na bana simanyi kya bagamba. Ne toyina wakuluma the good thing. Nabo labikira bulungi ko kasamu na wakesi zikakutte. Sina wanuma kati. Yaso linze bulinzi maziga gali ogamanya ago. Leo gawulide kago. Gabao. Gabao. Oyizo bomu gumu kuluma notabako shakana nekajira bujizi wange. Songo oyinza okwegumya naye omwana toguma tosobola kuguma. Alumanyi. Simanyi. Lwaki tomanyi. Ate okoli yasooka tawamanyi. Ye yanuma. Poza bana ba tugamba kawala kalenzi. Kano no bangamba mulenzi. Oli yasooka yali muwala. So botuddako okusaidi eno ey'obulwadde bwaffe buli. Bantu bakimanyi bulungi nnyo aba informing nga starting from ku channel ya SB4 twali ffenna nonnyango nnyonnyola. Eddagala obikwasaganya bulungi nnyo Nankabirwa. Bulungi. Subiyetu mwana jabbawo kiriye ojja muzala nga talina kalwadde kona nga talina kawuka. Okay, gumya ku bawala banno gye bali banje balina obulwadde ne baabutuulira abamu baganomira eddagala abamu batya okwekebeza abamu batya okuvaayo mu public okunyumya emboozi zaabwe nti bannange ndi bwe nti naye mwekuume mukole bwe muti oba okitegeera baako kyobagamba abala baba balina kuguma nali manya ensi ekomi wamanya nti nali manya ekomi naye tennakoma wamanya nti olina akawuka nali manya ekomi naye tennakoma pozi wagamba kako wafuna kafune oba wazalibwa nako bankwata nkyali muto bakwata bakusobya ku nsobi pozi wa myaka jalinga emeka bangamba ebiri bakugamba ebiri gwe wali tomanyi okay naye obugumu wabujjawa okuva ino yogera nti gwe oli mulwadde olina akawuka ne bakitegeera kuba mbagamba sonko tewalikiriza muwala ovayo mu kamera kwogera naye infact sinze yakikugamba infact basooka nakyogerera ku channel ya SB4 eno bajja buziruvannyuma obugumu wabujjawa sijja kulimba obumu era oba olina obufuna noyogera kale wava kuki kugamba abantu nti nze ndi mulwadde wayagala kubaako bantu boolabula wayagala kubamanya nti si okomerero y'ensi kiki ddala ku bigambo by'abantu kale bye banjogerangako nga nkooye nga sonkonze natuukako n'ekiseera ndowooza tutwale nti like mwaka gwalinga gumu n'emyezi 3 ng'eddagala n'endikola ki naye nga ngenda n'endikima nenga tolimira nga lwaki wagala buzabuza bali nti olimira nga mbikoye nga kikyokoye ng'okoye bulamu nga mpulira njagala nfe wakiri nfe nveewo kulwaki ate kubanga nze mbadde manyi nti bakwogera nti olimira oli mulwadde olina kwegumya nti oli mulwadde nene otambuza eddagala lyo because obulamu buba bubu ayi lwaki watuuka kweko bannaye sonko tukomaawo bingi so abikumalirayo dda ongambako nga byasala otugamba omanyi ebintu ebibaamu ekyokuyiga omanyi kati waliwo omuntu ali mu mbeera ngaeyeyo okimanyi tulina n'omwami bamuyita kojja enjo yimuka kale nyabo tulina n'omwami bamuyita kojja twamusangako sometime back eyo ng'amize eddagala talina kyalya nga planinga kwetuga bwetuzi oba okitegeera naye like bwe yavaayo n'anyumya emboozi bangi bamukwasizaako ne bamuwa ku byokulya ne bamuwa okusula baatandika n'omuzimbira ennyumba lwakuba ennyumba erabika ayina we yatuuka ne tulemerera okumaliriza naye mubaamu abantu abali mu mbeera nga efaanaganako ng'eyo so obanga toŋŋambe nti tukomaawo n'onyumya osobola otaasa obulamu bw'omuntu na kigambo nga bula nti naffe tujja noyogerako naffe ate ebimu osanga byakyukamu
nze songa ebigambo byali bingi njuka nabyogerako n'emabega ne waliwo ompyanga gusoose okutulaba nabyogerako emabega naye nensinga gumya abaana kale abaana botalivaako basigale nga bagenda mu maaso abantu abavubuka abalina obulwadde basigale nga bagenda mu maaso tebayimiriza basigale nga bakola kye balina okukola bwe badagala bali kime mpola mpola ne baba kwogeredde ebigambo ne bakola batya basigale nga bagenda okay kale emulaga eyo olejja eddagala tebakuwayoko obukulu bwonna nti Nankabirwa akulira kino tumutadde wano emboozi zino zetukola tebaziraba nedda just eri ogendayo n'omaliriza n'ovaayo kati awo ki just tugenda nga tulinayo emisomo nedda era olabika bulungi olaba ntunula wano mbulago wano bwenti wano nempulya nga nyagala nabukwatamuko buli Saturday eyokubiri nga gye tugenda genda ino kino eddagala tuba tulina meeting gye tugenzeemu nemufuna ku training tuwayo ku kapya ke wali totugambangako mu meetings eyo ezo manyi buli lukya that's why bayita buli Saturday wabawo ebyo bakyalina bupya balina bukadde bwokka tebakyalina babayita buli Saturday nga balina bukadde bwokka tebakyalina bupya just tugenda nti oba kale abaana obutagola ki otagwamu maanyi nga kyebaba batwagalisa lwaki batuyita waliyo abaana abalala abato ku bawalawala abali sides eyo nga like bali bwe nga tusobola basinkana bamutumyamuko ne batunyumiza ku mboozi gye bali ojja tufunireyo ngo babiri batunyumize kizibu abamu tebakkiriza bagala kuba mu private life tekirina buzibu webale okozesa bukodyo kibulala okwewa emirembe nobanga olabika bulungi leero tunula olabika bulungi nnyo olinga ekyokulya leero oli bulungi nnyo nnyo leero wallahi olabika bulungi nywa supu w'ebijanjaalo supu w'ebijanjaalo ebijanjaalo bireka n'owuutamu supu omunywa kumala kitwala bbanga ky'okumuwuuta onagamba nti mbifumbye supu oyiwa mungi okugenda n'omuteeka wali nga ne bw'obira ne biggwawo yosigala otaka supu ate ekirala ki n'akawunga nolya n'akawunga ate ebinyanjo birina protein ebinyanjo biba bisiika ebyowuuta oba biri byoba wakatokosawo nemba ntokosezza nga tonnasiika n'omwawulako nadda wali ebbali n'owuuta ate towuuta ku supu wa molokoni bigere matu ebyo abamu babita binyonyonyo ebyo waliwo supu oyo n'owuuta oyo olumu mba nfunye sente n'engulayo wali eri kya 10 nempuuta supu ekinyama n'okiwaawo omwami naye nange mba nsobola okki alimanyi owuuta mu supu weka nange mba nsobola okirya emirembe ogezaako okobako mirembe endowooza leero ndabika bulungi woni ono omufuna bulungi nnyo eyo gyoli so okufuna n'omufuna obulago wano olabika bulungi nnyo nkusaba oleme kwewa stress okitegeera obeerewo ng'abasawo batunyonnyola tugende akaana ofuke kafuke tuveeyo baleme funa wuzi wadde neemu baleme kulongoosa oyekiriye gamba amiina kale tuba tunywemoko ne Nankabirwa. I'm very happy today. Nankabirwa alabika bulungi okitegeera just ndoza jakaba wali maziga ganaddako sawa y'okuzaala alabika ng'esemberedde bamugamba Desemba nakuza omwezi mu 10 wajobanga azaala omwana ow'obulenzi is it asikani bwetyo bweraga era tusaba tulinze tusaba Mukama Katonda berenga tuteramu amaanyi namwe mwene batubadde tutambula namwo namwe mwene abadde batuyamba kabana kye bantuweerezaayo okwo bonna tuze mu kuba omulanga mutudduukirira tuzaale omwana omulala owa good talent muna Uganda aliyo andaba nze Sonko Muhammad mbane Myra Angel wano ku kamera nyongera okujukiza ntikola airport pick up soba okoma wano mu Uganda you can contact us no tambula naffe botambula naffe banga dominate automatically olwensonga tusufise otufutaye tugula tuddato tutuyamba kulaba nga tubakolera emboozi ezifaanaganako nga zino ekirala tosirika ng'oli wekka bw'oba olina ekikunyize wallahi nakugamba ne bw'oba olina kikunyize kya love call me ongaye Sonko nina kunyumiza ku mboozi yange ya love okitegeera whether kutokesa audio oba video abantu bampe ku magezi mbere nga solo kubanga nzikakkana mu mutima okitegedde tokola nsobi tewetta tofana bulumi togenda mu dilemma kubeerawo nga tomanyi kikiddako tomanyi kikyakola tusobola okubanga tunyumya muko nawe omutima nogubanga tuolokoka kabego omwana ali mu kiyumba bakadama kibakoleramu nnyo ba followers baffe kusinzira eyo togere ku imo oba ku WhatsApp
kubira akasimu otunyumize ku mbozi ogambe baba akola bw'atya mama njagala nnyo nkola bwenti abakomawo mu Uganda mbozi tuzikola mutunyumiza obanga oyagadde oba osobola okireka obanga toyagadde n'abantu mwe n'abali mu nseezi enjawulo nkona ku bantu abali Sweden Madam Mimi nkutumirako nnyo mukyala Ruto nkutumirako nnyo n'abantu baffe abalala nasenga Coleman awangalira America nkutumirako nnyo abantu abali Germany abantu abatulabira e Sudan abantu okwetola eggwanga lyonna n'abali wano ku butaka nkibakoleramu nnyo nnyini ddala otusiibuzayoko kaki Nankabirwa abawagizi bagamba ki kale abalabi abakulabanga bakumanje bali naye abantu bangi obagambayo kaki ona ekyo bagamba simanyi ebigambo bino toyogera nnyo yo bagamba simanyi naye nyongera beebaza buli alina kyatukwatirayo ffe abajja mu kamera kyo tweyanza ddala temujjanga okwo nenyongera otumira senga Mabirizi then ne mama Mulongo simanyi oba ndaba Omulongo babiri Sarah Omulongo babiri Sarah oku Star FM yamuwuliriza nenyongera omutumira naye kale nze Sonko Muhammad tusinzira wano bitundu by'ebbanda tukola program y'olunaku olwaleero tujja banga tukoma okubuuza ku Nankabirwa ono tulekayo ffe banoonya ku mami we n'abantu abalala ina kyatasoba kyowabula comment section we eri wansi awo enamba yaffe y'essimu eri 0706 79 47 29 bw'okozesa enamba eyo ojja banga otufuna bulambalamba Myra Angel gwe naye wano ku kamera atakumira mpeera abankumire assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155